Disitulikiti y'e Buyikwe y'emu ku ezo entono ezisigaddemu ebibira ebyemeza byokka. Sabiiti ewedde ekibira ky'e Nakizza ku kyalo Gunda mu disitulikiti y'e Buyikwe kyazindibwa ekibinja ky'abavubuka nga bagamba nti baafunye olukusa okukisaawa. Ssemwanga Kizito ssentebe w'ekyalo kino yasimba Nakakongo n'abalemesa okusaanyaawo ekibira kino. Babuuza ebibakwatako nga era tebabirina. N'ekiwandiiko ekibakkiriza okusaawa ekibira nga nakyo tebakirina. Ne mbagamba nti no tekigenda soboka okutuusa ng'oyo yabasindika okujja okusaawa tumulabyeko n'ebiwandiiko ebikkirizisa okusaanyaawo akabira akasigadde wano nti baafuna ekiteya 10 ye ekazi nga 25 naye nga ku bonna abantu abazze okusaawa ekibira nga kuliko n'alina endagamuntu ya Uganda omu. Ssemwanga agamba nti bwe babalemesa babatiisatiisa okubatuusaako obulabe naye kwe kukunga abatuuze be bataase ekibira kino. Wano nga bagaaniddwa nti temujja kusaawa ne bagamba tugenda bakola kye twakola e Luweero. Situmanyi kye baakola naye nga baakyogera wano baga tugenda bakola kye twakola e Luweero. Tugamba bano tebajja kusoboka kubanga ebikoleddwa mu ggwanga wano ne Luweero biki bingi ate tetusobola bibabuuza era babitunnyonnyole. Yadde ekibira ky'e Nakizza bakitaasizza wabula ebifaananyi bye tufunye okuva mu bwengula biraga nti ekibira kino bakisaawa dda era kisigaddemu emiti mibale. Ebira bingi mu disitulikiti eno bisaanyiziddwawo ne bisikizibwa emiti egya kalitunsi ne payini. Abatuuze gye bagamba nti tegikuuma bulungi butonde bwansi. N'enkuba tetukyafuna bulungi. Kikaze baagala kutandika kukifuula nimiro baagala kusimbamu miti gyabwe mizungu. Abantu basenkenya ebibira byaffe nga babiwa ku ttaka nga bayambwako ekitongole kyennyini ekyakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okukuuma n'okulabirira ebibira byaffe ekNFA. Bw'osimba payini, bw'osimba kalitunsi oba osimbye essamba yaki ya miti tekibeera kibira. Ndi kibira kya kalitunsi. Ekibira kibeeramu emiti egya buli kika. Emiti egyo mwe muva eddagala. Kakati k'ogenda mu kalitunsi nti ngenda kunoonya mu ddagala. Ekiragiro kya gavumenti okusazaamu pamiti zonna ku bibira abantu b'e Buyikwe bakyaniriza bulungi kubanga ebibira byabwe by'ebimu ku bitaasiddwa. Gavumenti okusazaamu pamiti z'ebibira yategeezezza nti waliwo enteekateeka okufuna kampuni oba abantu ssekinnoomu beewandiise baweebwe obuvunaanyizibwa okulabirira ebibira bino. Omubaka wa Buyikwe South mu Parliament Dr. Lulume Bayiga agamba nti gavumenti okusazaamu pamiti z'ebibira kikolwa kirungi wabula lwandiba olukwesikwesi okutwala ettaka ly'ebibira. Olukwo oluliwo lwa kutwala ettaka lyonna okuyimiridde ebiki nga basooka kusaanyaawo bibira ne balyoka batwala ettaka okumala emyaka 5 okumala emyaka 10. Abaana bammwe bazzukulu bammwe bali kuba amalaalo gammwe olw'obulagajjavu okuleka abantu ne bava ebunaayira ne bajja ne basaanyaawo ekibira n'ettaka ne balikola ki? Abakulembeze b'e Buyikwe bagamba nti obuvunaanyizibwa obulabirira ebibira bino bukwasibwa abantu b'ekitundu ababeeramu okusinga okunaayiza abatamanyi bukulu bwa bibira. Nga bwe babakukumba ne babajja ewala kati abo baavudde Luweero ne babaleeta kuno ne kuna abantu abaliko basobola. Dr. Lulume Bayiga akowodde abantu b'ekitundu obuteetuulako ng'ebibira bisaanyizibwawo ate nga balina obusobozi okubitaasa. Abasajja abakulu ne bakabanga abaana abato ng'odonga oto yali mubaka takyali mubaka talina wadde akasaale talina wadde butidda talina wadde mundu naye n'agalamiza abasajja abakulu n'abasakataki bonna abayita baganda ewammwe teriyo bibira. Mweyambisa ekiragiro kya pulezidenti ekyafulumidde mu prime minister, mweyambisa amaanyi agammwe nammwe agaliwo, mweyambisa ebyokulabirako eby'abaodonga oto nammwe okuzzaayo abajja okwonoona ebibira byaffe. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Awo wenyini ku ddakiika 24 eziyise ku ssaawa ennya ez'ekiro nzikiriza mpumulemu